Ebyo ngo bitadde ku bbali ababaka abasabiddwa okwegendereza nga balonda abantu abagenda okubayambako nga baweereza abantu. Okusinziira ku bakulira ekitongole ekikola ku Parliament, ababaka balina okwewala okuwa emirimu ab'enganda zaabwe wabula banoonya abantu abalina obusobozi. Kyokka ababaka bagamba nti gavumenti ensimbi zebawa ntono nnyo n'olwekyo kyava basalawo okufuna ababatalina bisaanizo bimala. Gavumenti ababaka ba Parliament tebawa secretary ate tebasasulira na personal assistant. Ndowooza nti omuntu akwanguyira kati bw'oba olina okukozesa ebiseera ebisinga bammemba abamu baba balowooza baganda be bajja obbanguyira, naye bwe kituuka nga kyetaaga bukugu, omukugu abeera yeetaaga ssente nnyingi, so y'ensonga lwaki olaba nti abamu bakola bwe batyo ate abamu tebalina because of okusala costs. Naye nze ndowooza nti poliisi yalize mu Parliament ne basalirawo ddala nti kakati tugenda kusasula omuyambi woono. Kituufu omuntu gwewandifunye ng'omuyambi wo oba gwe tuyita personal assistant yandibadde alina obuyigirize omusobozesa okubeera mu kifo ekyo oba diguli kale katugeze naye wa diploma asobola okukola. Naye nekirala kyetulina okumanya nti omuntu gwowa omulimu ogwo olina okuba nga omwesiga. Era nje sikiririza nnyo mu nkola eyo nti mwana wa muganda wange kabiri mwana wange nga talina busobozi buteekwa kukola ogwo mulimu bwe mba njagala akole, mba sisobola kugumuwa kubanga nze nnyinize bw'aba agenda okunafuya mu nkola y'emirimu. This is Kingdom TV.